kigambo ki bw'oyinza okugamba ku Same ne Kathy? Ku Same ne Kathy, the relationship yaabwe egenda kulastinga for a very long time, the marriage yaabwe, because bantu bakakkamu nnyo. Same nkoze naye emyaka tugenda mu 7, musajja mukakkamu nnyo. Manyi abakazi tulina eddalu, right? Naddala abayimbi tuli bazibu bakumanaginga, but he's really managed me in a very good way. And Kathy is our friend. Bwetwasobola ba Kathy twamanyirawo nti ono omukyalo omutuufu. Twakulaba ne mu proposal ko wakirimu ennyo. Nali everywhere. Ki ekyakupushinga okubeera nga at least obeera nnyo mu relationship ya Kathy ne ku Same? Relationship yo sigiriimu nnyo, wabula nze nasanyukira mukwano gwange baddest ku Same. Abadde mukwano gwange for a very long time, mumanyi. So gali mawulire malungi nga naye banakugamba nti oba brother wo, baddest alinga brother to me. So yeah, I was happy. I'm happy. Yeah. Okay, onobala nobakubira n'akayimba nawe nkalabye ka finale. Of course. Kirabo omuyimbi kyasobola okuwa olubasi luyimba. Abantu abayogera mu kusooka nga tulowooza kwenne ku Same mulimu ti essaawa zino oyinza bagamba ki? Anti bagamba nti nno ku ex wo bagamba time heals. Yeah. Abantu basobola okwogera ebintu kuffe kuba tuli bayimbi, ekyo kyo kisuubirwa, naye obudde buprovinga omuntu n'amanya. Yeah. Abantu bagamba pia muyaye, obudde bujja provinga pia is it true muyaye? Okitegeera. Yeah. Okay. Kusai mukawaseza anatuwa obudde mu music. Ate gwe ofumbirwa omulimu gw'oguleka. Anti naye era obudde bwempe omusajja buba bungi. Kituufu, naye ffe tukuze mu kampani yaffe tetukyali babiri ffeka, twagitandika tuli babiri katuli abantu 20. So it's just actually getting better. And Kathy okubeera mu bulamu bwa baddest kituyambirako ddala. Okubeera manager atuuka mbudde, manager atuuka alidde. This is what they call a blessing. Yes. Tuddeko ku side ya music. Bano bakoze EP, bakoze albums. Kuno mwaka kutambulidde gutya? Nze guno mwaka mbadde dedicatinga mu research, era mbadde siriiwo nnyo, mbadde mu research abadde ya kampani yaffe n'ebyuma bye twaleeta mu studio, nti nno tulina ebyuma biringa kano akasawo osobola recordingirako oluyimba. So I was doing that for research, and it's still part of my career. Yeah, because music takoma ku kuyimba kokka. Yeah, akoma ku impact gy'owa abantu ng'omuyimbi, kati era wandaba nga nenyigidde nnyo mu bintu by'omupiira. Yeah, so that's what my year was about. Kolojo jadi nga tumaliriza. Nze mikolo gyange gyaggwa dda bandookinga ng'omuyimbi. Omukwano nawe tukwagala nga Kathy bakuteekeko akaweta. Munsabire. Katonda munaye obudde bwe buli best. God's time, bagamba God's timing. Okay. It's always best. But are you seeing someone? So akugamba nti ndi single mukwano. I know. Nzenna. I know. Badness was sisobola kuba single. Bannakatuuka bwe nti kuba single. Swing emmotoka enzijjawo.